sijja kwekweka nali mpagira Nuupu naye emiggo twalya mingi. Okulonda kutambudde bulungi, abantu bakedde, weewaawo nga abalondesa bakeereyeemu. Kubadde kulungi okusinziira ku bya bulijjo. Buli muntu alonze omuntu gw'ayagala ate nga takakiddwa. Ebya bulijjo bibeera mu kkaya na kungi naye leero amazima geeyolese. Ne Kyagulanyi bw'alaba nga alina value ajja neegatteko kubanga ffe tuli baliidinga ffe tumufudde kyakola ki kyali. Okulonda kutambudde bulungi, abantu bakedde, weewaawo nga abalondesa bakeereyeemu. Naye nga bo abantu bakedde ku venue ne babeerawo era akalulu ne kabeerawo ne kabeera nga kawedde mirembe. Kulonda kubadde kulungi kuba buli muntu alonze omuntu gw'ayagala ate nga takakiddwa. Kubadde kulungi okusinziira ku bya bulijjo. Nambi Farida. Ebya bulijjo biba bitya? Ebya bulijjo bibeera mu kkaya na kungi naye leero amazima geeyolese. Nambi kuba nze kuva mu buto sijja kwekweka nali mpagira Nuupu naye emiggo twalya mingi. Twalya mingi kwe kusala eddiiro naye ne ngamba owaayi kanzire bujjajja gye yava. Nembeera ku muzeeyi wange Yoweri Tuhabula Museveni. Kati okutwaliza ewamu ate nenzija nesinkana nga twegatta omusaayi. Ndi musajja Munyarwanda. Tubadde mu lukaaga eyo era awangudde buli wamu olw'okuba tumwagala. Okulonda okulabye otya? Kulungi abantu bajumbidde nnyo bajumbidde nnyo. Amanya gange Dokasi Musoke Nalongo w'abakyala Kate Farao Zone Kawempe 1. Nga abakyala babadde batono. Abakyala babadde bangi nnyo omukwano tolimba. Osanze nga tumaze okola ki? Nze wano yeno bagiyita Mbogo. Nze ndondedde mu Kate Farao. Nova eri nojja. Ninzija nga kaffe kawedde okulaba n'ebyowa Mbogo. Anti era osanze bagenzi. Musanzeewo n'omubaka musanzeewo. Tukujumbidde nnyo. Nambi awangulidde waggulu nnyo ewange mu zoone eyange n'awangulira waggulu nnyo bulukaaga mwana mu babiri. Amanya agange bamutya Namukasa Immaculate. Naawe oze weetabe mu kulonda kuno. Era mbeera w'amaanyi nnyo mu kulonda kuno bwe nkubulamu kuba tekutambula. Wangi? Nze kulabye mutya? Kubadde masavu. Kubadde kulungi tekubadde na mutawaana. Bajumbidde. Abakyala bajumbidde nnyo. Nze Mama Vibe. Mama Vibe. Mama Vibe. Owe Kate Farao. Tulonze Woman MP zake. Tumuwulidde obululu bungi. Tukimuloza kuba Woman MP. Kampala. Yes, sebo. Eno muwadde eno tuwadde Nambi ne Zaake omwana omuto ekimuli kya Kawempe. Banayo okulonda kwa leero kutuyisizza bulungi lwa nsonga omuntu gwe tubadde twagala awangudde. Olonzeeko omuyeka? Nonze babiri, abakyala babiri. Women MP, Kampala District Zaake, Namuli Zaake, ne Kangundi ne MP waffe Nambi Farida. Jangu wano nyabo. Naawe nkulabye olina vibe. Era nze ndi wa vibe. Amanya agange nze Nasoro Kosi. Anti vibe wano. Nze anti vibe. Mukulabye mtu okulonda. Okulonda kutambudde bulungi alhamdulillah. Ababaka be tubadde twagala bonna bayiseemu. Tandikira ku Women MP ne MP wa Kawempe North Nambi Farida. Ngapita na Bumba Aisha. Nze ni mama wa vibe wano ku ttaka maje ga ku ttaka. Kulonda kubadde kutya? Kubadde kulungi nnyo. Abaka baffe bombi bayiseemu. Essanyu lingi lye nnina. Tageti yaffe yakulaba nga opposition tugijjamu fuse wano ewaffe mu Lubaga. Era ye tageti yange entambuza n'oba olaba nga nsula seebase nze nabagamba okuva lwe nayingira ku bukulembeze bwange nayingira ensiko eyange eggwako mu January nga tumaze okulaba nti tuwangudde ababaka ba Parliament, tuwanguza President Museveni nga yalina okuliidinga okuwangula mu Lubaga. Kyembakakasa naye mbasaba mwenna n'abagenda okundaba n'abaana ab'omukabaawo akalulu tekatwawula. Omuntu omu tosobola kuwanguza NRM. Era kyova olaba nze mwenna mbaagala n'abaopposition mbayita buli lunaku nti munneegatteko. Ne Kyagulanyi bw'alaba nga alina value ajja neegatteko kubanga ffe tuli baliidinga ffe tumufudde kyakola ki kyali asobola okuvaayo naye n'atwegattako
nammwe abali wano mwenna gwoba wadde oli mu kibiina ky'opposition bwe budde vaayo mutwegatteko tutambulire wamu. Abantu basazeewo era tulina okuwa respect okusalawo kwabwe. Yinza okubasinza awangudde ku zooni eno naye obuwanguzi bwe NRM. So tetunafuna results ndala kufuna conclusive tale eraga nti oba tuwangudde oba tetuwangudde, naye nsuubira nti obuwanguzi leero bwa NRM si bwange ngaki ng'omuntu. Kana akalulu ka nnyumba si kalulu ka kwetemako magulu. Nze kyenjagadde olwaleero nti kabadde ka mirembe, twabaddewo tear gas, twabaddewo masasi, tetulina muntu waffe alumiddwa. So process ewedde nga okulonda bwe kubeera, era after here tugenda kubaako ebirala bye tukola. Bwe kutyo okulonda bwe kwandikoze eki bwe kwandibadde. Akalulu bwe kaba kabadde free and fair, siina ngeri gye nsobola kujja ng'ambe nti ate ntandika okkonjera munnange. Bw'aba akawangudde, that is the will. Nze ndi musajja mukkiriza, byonna bikolera waki wamu, obubi n'obuki. NRM esigala nnungi bwe mba mpangudde oba nkoze eki mpanguddwa. So n'olwekyo olwaleero bannayuganda bannakabaawo bakole ki bajaganye. Osanga akatiba akange si ke kakoze eki si ke baaguze, akatiba ka munnanga ke bakoze eki ke baaguze.